Aliani skini ngeri gye bamugobyemu ku live mbiina maaso awo bannange Bobi Wine naye taluuze mu Kaluvini Kayanja atabuse Pastor Bujingo alangidde Suzan Makula obuleega bannange mu church wakati naye nga mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo mugimpe like era n'ensaba gwe mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell nemesubwanga byonna byemba nteekayo munnange omukulembeze waffe ali bulala naye kyentegeddeko nti omukyalako anytime amazaalibwa ge gayingirawo kale bibiri mu sayidi ezeeyo ku sayidi z'omukulembeze w'eggwanga ate Robert Kyagulanyi Ssentamu bo munnange bajjaaji bakuno tebeewummuzaako munnange mwana muwala Prima Kadashi ng'agenda ng'apostinga ekyo kifaananyi nga wookiraba naye maama bajjaaji bakuno bagambidde engalo onaaba otya munnabunnya nti engalo zonna zonna maama lekaleka zonna ozitiikize mbu si mwabawunya mbu gwe weeyerusaakyo kaate gw'oteekako enjala empanvu kale maama mbu Joyce Teddy yawona buwonyi bw'ate bwe mbakuzizaako eno bannange Abannayuganda mutijja ate bwe mutijja bannaye nga mwerabira mangu mwatijjisa muzeeyi Jemba ne mutijjisa muzeeyi Charles ne munnange ekisinga okwewuunyisa ennaku zino mwabasigaza mu masaawundi mukiwulidde ekintu ekyo I can't accept that. Mrs. Before oli wa mutawaana nnyo naye munnaye nga mwabeerabira ne bannange buli mwatijja bannange ne mutijja n'omwana omuto baakadaama nga buli omu munnange muzeeyi Jemba Charles naye bannange kale twerabira mangu munnange era nga mwebanno mwe muli ne pasita yamusuubiza omuwa amadirisa n'enzigi naye munnange muzeeyi Jemba yakifuuwa akiza munda Spice Diana ye bannange olwaleero Spice Diana munnange kaakalanki ka leero akakwasaganyiza ne mwana mulenzi omuyindi nga woolabaawo ate ye wenkuzaako ku ludda lw'eni washiba kalungi munnange bannange atuli eno tugogola maloboozi tetukyalina kadde katuula tugogola maloboozi naffe munnange twagala tulage ku Nokia ndi tulina kye tulinawo bannange bye biri mu sayidi ezo jjukira ennaku z'omwezi zo zituukidde ddala kuba leero ennaku z'omwezi ziri 5 ate jjukira ekivulu kiriyo ng'ennaku z'omwezi 15 kale bannange eyo bato naye ate tugirinze tuzeeko ya Spice Diana ne King Shiba bannange ate nga nkuzizaako eno ewa mwana mulenzi Kapali naye ennaku zino bannange abaana bo naddala Abannayuganda kugamba bakoze erinnya mu kwefunira bishuga mami bannange twakamaliye mu voice twakamalako ezikawalya ate munnange naye mulowooza kapeera agamba ekimala kimala munnange ow'ebbanga otamwomukira teweebika nange Uganda ebituuse akasente kabbajiro kaŋŋende munnange neefunirayo ate kiki kisuga mami kibeeri munnaye nga kituusa ku bulamu bwange bannange bibiri mu sayidi ezeeyo bba abaana b'ennaku zino tebakyagalirako ddala kukola nga bishuga mami weebiri bannange naye baana mmwe lwaki mukola ebyo ebintu nammwe ebyokufuna bashuga mami kati olwo obwana buwala buno Uganda obukwata mu kizigo muba mubulekedde ani bannange kapere ajja kunyuma nnyo wano ku live ng'ali ne mukyala we bannange obaani yakola laavu tetuli kusonyiwa katubalabe laavu kyebakolera ku live then tweyongereyo mu maaso n'amawulire gaffe ate agaleero bannange kyo kikabuka bannange laba omwaka ogw'ennyindo ennyindo emulinga kindazi kyakiddawaalime yenna alina ekyenyi kimulinganga viivi yange yenna aliko empumi talina na mpumi aliko akagondo kamulinga omutwe gw'enkoko era ankora mawota badde ffenna manyira bumanyi kumpuma mbu bubi laba sibo naye ateekako ediseti n'awuliriza ng'abantu abalala era bagamba soka tukebere ku simu Mama Trump message y'omuntu bw'aba ataddeko ssente bagambe bukebera kwenziri olaba sokojjeko egenda zikira ati egenda zikira kale katusooke tukebereko tulabe dene tubaddire tubakubire screen scores oba
Jako okende kalabe. Byaki ebyakapere nga tubyerekereza bwentyo nkubuze butereevu bannange tokyali mu kanyomero ka laavu Mukama Katonda obaani yakola laavu no simanyi nakumanya munnange omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we Janet munnange balabiseeko we batunga ebiraavu kye bibakola bannange leka ye njogere kindeke kimwe kimutalaba njogere kindeke kisaagala kuntema mugambo wano bwate Suvia biki ne mama ye yakola laavu kyo ate munnange nabaleteddeko emboozi yono omwana mulenzi yeyita Jaka Promota nga oluvannyuma lw'okuvuma maama wa Gravity era nenkomawo ne mbagamba nti bakoze eki bamusibye ne munnange abantu ab'enjawulo olw'okuba abazadde balina emisayinza bannange ekintu ekikwatagana ne maama Kaluvini Kayanja naye amutabukidde katubirabe tweyongereyo kono kwentegeeredde nti Katonda alina ensonga lwaki akola ebintu bye waajogedde abantu bw'ati nga wa mukono gumu wamanyiiridde abantu bw'ati nga mulema naye ddala singa teyali mulema ng'emikono ayina ebiri singa n'ebikonde takuba so Katonda akola ekintu ku lw'ensonga ze oyo omuzibe gw'olaba omulalu gw'olaba omulema gw'olaba waliwo ensonga lwaki Katonda yamukola atyo gw'okubeera ky'oli ng'oli mulamu era kwagala kwa Katonda na nsonga ze abantu bano beetooloola era obawo obudde ojja kutegeera Katonda lwaki yamulemaza tunuulidde vidiyo y'omwana ono ng'atyoboola maama wa Gravity nenzikiriza nti Katonda aba mutuufu ku weeru ye era mu byonna yahe muganda wange towakanyanga kwagala kwa Katonda mbalaba ababadde bamusondera omukono mwefuula abamusapootinga abalaga nti kive nnyo Katonda yamutonda amanyi lwaki yamukkakkanya okutuuka ku leve eyo singa yamuwa buli kimu kyonna yandibadde atemako n'abantu emitwe yandibadde akuba bikonde si kuvuma Katonda si musiru alina ensonga lwaki yamukkakkanya kubeera omulema just imagine omuntu ono wabeeredde omulema n'alengeza abantu bw'atyo n'akkakkanya abantu bw'atyo singa abadde mulamu n'okutuga teyandituze so Katonda muwe ekitiibwa era wiruye gisenga muwe ekitiibwa ndabanga wana abawakanya Katonda lwaki ono mulema katumusondera omukono era bakadama mwali musondera omuvubuka ono mukono muwakanya wiru ya Katonda ebintu ebimu bireke birabe biwo obudde ojja kutegeera lwaki Katonda yakikola atyo ayinza okuba yakikola bw'atyo nga yakikola bw'atyo kukuyamba byebyo munnange abantu banyiivu ate olwa abantu abayisaamu abazadde b'abantu amaaso bannange ate nga tubitadde ku bbali bwentyo nkubuze butereevu paka wa Pastor Bujingo kw'otadde munnange ne mukyala we Suzan Makula Suzan Makula yasooka n'avaayo n'agamba nti ye obuleega ayambala bwa bukadde munnange ne tulowooza oba alimba naye bannange olunaku lw'ejjo n'omwami Pastor Bujingo naye yavuddeyo n'akkaatiriza n'agamba ffe biki bikikugamba ng'alinga nga alumya sayidi ze eri ewa Teddy Bujingo bannange naye lwaki mubikola katukalabe ka video tweyongereyo ate mu maaso n'amawulire Amakula twakazudde nga mwakazuulawa obukadde obirwe nakwandikira ogula akaleega I find the sentence wasooka okukkiriza okuva mu mikono gyange wazikozesa otya Yesu yeebazibwe bw'oba owaayo kasente akatini ku muntu buli omu bw'ali nti nga bona ogamba kankuwe naye nga sinti zateekezo nti ninomuwa oba ogulayo bu necklace omuntu omutwala out n'omugulyayo ka gift bw'aba talina simu ekyo kiraba bulabi n'ogula ebyo yeŋŋamba ebyo byogaba naye musumba tetujja kuddayo eyo naye musumba agenda okumpa ssente yali birthday nangamba nzikiriza nkuweyo ekirabo kati ekirabo ekyo nze nga njagala kulaba naye asobola joking lyawo ne mga agenda mu supermarket njagala ekirabo bwekiti ne bwekiti ebintu ebimu byabafumbo bannange monadda ku lw'omukaaga oba mulidanga maze okufumbiriganwa naye mu language y'abaagala n'osobola otuma munne ekintu kyonna ng'osaaga so mutuma ne mugamba mbadde nsaba oba ekirabo kyange nga nkimanyi tasobola kubeera bold nga eringa ngeri yakumwejjako ne mugamba omanyi genda mu dduuka lyonna oba supermarket yonna onguleyo akaleega okaleete
tujja kwogera n'abafumbo muno bwagula oyambalamu n'alaba